Mbalamusizza bannange bammemba, Mukama yeebale gy'abakuumidde, abafiiriddwa bannange ekitalo nnyo, abalwadde Mukama yongere obbajjanjaba. Mukama omulungi yeebala otukuuma gy'atukuumidde. Nze lwekyo Babirye Aliddeki. Ŋŋenda kugabana nammwe ku birungi ebiri mu kuzzaawo obulamu bwaffe. Leero ŋŋenda kwogera ku detox oba okuggya obutwa mu mibiri gyaffe. Detox kirungi nnyo okubeera nga tukikola okuggya obutwa mu mibiri gyaffe. Naye lwaki tukikola? Twesanga nga tufunye obutwa mu bintu bye tulya, bye tunywa, environment oba embeera mwe tuwangaalira. Waliwo omukka oguva mu mmotoka oba bye bookyezza oba factories eziri near us. Ne tubeera nga tulina okudetoxinga. Kati detox diet oluusi tugirekomendinga. Ne tugamba munnange olina ogikola. In fact bangi abalwadde endwadde ez'enjawulo nga tuluddewo okwoza mbiri gyaffe ogiggyamu obutwa to detox. Detox osobola oggikola nga osiiba ennaku ezimu, that is resting your organs by fasting. Nobeera nga organs ezo oba ebitundu byaffe ebiri munda mu mubiri gyaffe tugezaako okubiwummuza n'ogamba sijja kulya mmere, nja kubeerako only water okumala ennaku nga 3 ng'amazzi ago g'onywa. Abalala n'abeera agamba njagala kunywa amazzi nga galiko omukka lemon, n'abeera nga ganywa. Naye ate era bwe tudetoxinga tustimulatinga our liver to get rid of toxins. Kubanga bye tulya bigenda ne bigenda mu byenda, so we cleanse the colon, naye ate era ne liver oba ekibumba kyaffe. Bwe tudetoxinga oba bwe tuggyamu obutwa mu mubiri buvaamu butya? Nga tutuyana. Kyetuba tugamba kola dduyiro, exercise daily osobole okutuyana mu ntuuyo omwo obutwa bubeera buvaamu, obumu buvaamu. Then nywa amazzi agamala osobole okubeera nga toxins ezo zibeera carried away. Naye ate era bwe tudetoxinga we improve our circulation. Ate era ne tubeera nga tuzzaawo omubiri gyaffe okubeera nga giri healthy oba nga mirungi, nga miramu. Tukoze tutya okudetoxinga? Ki kye tuba tulya? Tulina caayi omu oba amajaani agamu agabeerawo, wabeerawo obusigo obumu abamu bwe babawa ne babulya ne buggyamu obutwa. Tukozesa charcoal, activated charcoal, tukozesa moringa, tukozesa different herbs like turmeric oba ekinzaali ekiganda, nakyo ne kijja obutwa. Naye tugamba n'emmere gye tulya kebeere ng'eri high in sulfur ng'obutungulu, broccoli, garlic. Ebyo biyamba okuggyamu obutwa oba heavy metals like cadmium, lead. Ebintu ebyo abakyala batera okwesiiga enjala, lead mwali mu all those products, nga tusiiga enjala tuteekako Cutex, naye ate bimala ne bituyingira ne mu creams ezimu era mwebiri, makeups namwe mweziri, heavy metals ne tubeera nga tuzifunye. Naye ate ne bye tulya babifuuyira eddagala era nabyo bimu bibeeramu those heavy metals ne bibeera nga bitudde mu mibiri gyaffe. Tulina kye tuyita cilantro, nakyogerakokko, oba kye tuyita coriander. Tukozese coriander mu mmere yaffe oba mu salads. Coriander ono atuyamba okuggyamu toxins ezimu ne heavy metals like lead and chemicals ne insecticides ezibeera oba pesticides ezibeera ku mmere yaffe. Coriander naawe kennyini osobola obbuyiwaawo mu container yo n'obeera nga obuggyangako. Abalala tuyita oatmeal, naye nga coriander oyo mulungi nnyo okubeera nga tumuteeka mu nva zaffe mu salads, ate oluusi n'omukolamu ka juice era n'okanywa oba n'okayenga n'okanywa oba tolina blender. Ate era bwe tuba nga twagala okuggya obutwa mmere gyaffe tukozesa ebintu ebiri antioxidants. Emmere emu erina antioxidants, garlic,
broccoli, cauliflower, ebyo bibeera birungi nnyo. Kati oluusi ne tukozesa ne apple cider vinegar, bibeera nga oteekangamu ebijiiko 2 mu giraasi ey'amazzi n'oganywa, n'obeera ng'oggyamu obutwa n'ogamba nti nja kikolanga emirundi 2 mu buli wiiki kubanga bingi bye tugula tetubyesimbira, bibeerako obutwa buno. Oba n'okozesa baking soda era naye n'oteekangako mu mazzi go kajiiko kamu mu giraasi n'onywa ne weeyoza munda, kubanga sabbuuni gwe tukozesa, deodorant ze tukozesa, perfume ze tukozesa, byonna bibeeramu toxins ezimu ezimala ne ziyingira mu mibiri gyaffe ne gituula omwo. Kaakati osobola okuggyamu obutwa ng'osalawo n'osiiba ennaku nga 3 oba 2 oba 1 mu wiiki n'ogaa nti nze nja kubeera ku mazzi gokka oba nja kuba nga nnywa omubisi oba gwa starfruit oba kitafeeri oba kisinziira, oba ne chai. Waliwo obuchai bwe tulina green tea, tulina turmeric, tulina cilantro, tulina parsley. Chai oyo n'abeera nga kudetoxinga ng'aggyamu obutwa. Ate era tugezeeko nnyo obutalya mmere eri heavy metals. Many of the processed foods ezo enkolerere oba ennongooserongoosa tumanyi ogamba nti add value, naye ate baba addinga value emmere y'emu n'ebeera nga teriimu birungo byonna neokuteeka obaggyako some of the contaminants oba obutwa obumu bubeera bwongeddwamu. Spices ezimu ezikolebwa cubes eza Maggi n'endala zitera okubeeramu ebintu ebyo ebireeta toxins mu mibiri gyaffe. Ate era bannange tubeere nga tufaayo nnyo okulaba nga tukola deworming, okutta parasites oba okutta empuka eziri mu mibiri gyaffe. Tumanyi okikola ku baana bwe bakula n'olowooza nti teziriimu naye nga mweziri nazo zituleetera obuzibu kubanga babeera bapangisa betuliisa naye ate nga tebatusasula, ne babiika amagi kwe babalya ate ne baddamu ne batuleetera ebizibu ebirala, nebeera nga you have lots of toxins in our body and other allergens eziri mu our body. Kale oluusi tubagamba nywa amazzi ng'otaddeko enniimu, naye enniimu eyo togikamula busaleesale nga butono obuteeke mu mazzi kuba buli lw'okamula oxidation takes place n'oleeta obutalavu mu mubiri gwo. Tokamula, kasaleesale okateeke mu mazzi ago osobole okkanywa. Bannange, detoxing yo nnungi nnyo. Tolinda kubeera ng'oli mulwadde nnyo balyoke ate bakuleetere ebinaakuggyamu obutwa mu mubiri. Tubeera ne byetuteeseteese obulungi bye tuguza abantu to detox for 5 days oba 1 day oba 3 days, kisinziira obulamu bw'omuntu bwe buli bw'ayogera naffe ne tusobola omuyamba. Nze Rachel Aliddeki Babirye ku lwa Rubber Wellness Center, 0789 48 1193. Mukama abakuume.